Popin Media. Obeera mu office n'owulira ennaku n'olaba omukyala ng'alwanagana ne bbaawe naye ng'omukyala amaze emyaka 3 yava mu bufumbo, ali mu bufumbo ali bitiyana, n'avaayo n'atandika obunyabunya omusajja ali ekangulumira omuzeeyi amugamba tugabane njagala ku ttaka olw'okuba afunye bamuwa maki. Bamaama temwalinga bakumpanya, mwalinga bakazi bakakkamu, abakyala abakozi. Nze maama wange yasiikanga paani n'ebindaazi. Maama wange taata we teyamulekera nte wadde n'emu, n'essaawa zino asinga baganda be n'abalenzi, alina ettaka yalijja mu kusiika paani n'ebindaazi n'okufumba amagi. Ffe taata yatuweereranga n'atuwa school fees, naye nga maama buli kimu upkeep yakola ki. Bamaama mufeeyo nnyo ku baana bange. Omwana ky'omuwadde leero w'omulangira olinyamba kibiki, naawe ajja kukulangira enkeera nga tokyalina mugongo kutambula. Omugambe bansabye amakerenda ga $50 azikuwe, naye ng'akwogerezaako bye wayogeranga. So mulekeraawo okukolimira abaana, mufeeyo mukole. Bamaama okukola kubasudde wala, temukyalina budde obuwulirira baana. Kyemuva mulaba kati osanga abaana juzi batta omwana ekitwe myaka 16 mu bubbi, basalamu embuzi ebyenda ne bateeka mu bukutiya ne batwala babonyabonye abantu. Sente zibafudde ekizibu. Kati mulinga nseenene awali amataala mukola ki, mudduka nansi mwesuuliddeyo gwa Naggamba. Bataata basusse obukodde ennaku zino. Osanga omusajja n'afuna akakadde oba $50 n'ayingira mu nnyumba akukutanga eringa etaliiye, tayagala mukazi amanye nti alina ssente muki. Obukodo n'emirundi gibasusse. Kyemuba mulaba ababoodabooda bavuga bakyala bammwe babawa ssente ne babaganza bwa bukodo bwammwe. Wamujja ewaabwe ng'olina omulabirira, lwaki tumufaako? Mulabirira abaana, musomese abaana. Bannange mbeegayiridde mwerabirire, mwefeeko nnyo. Engeri gy'osulamu kikulu nnyo ku bulamu bwo, engeri gy'olyamu kikulu nnyo ku bulamu bwo. Okulya obulungi tekitegeeza nti genda olya embizi ozimaleyo, olya embuto zimaleyo. Mumanye engeri y'okuliisaamu emibiri gyammwe, mwekebeze. Omuntu bamugamba okwekebeza ate kimuyeralikira siriimu, nedda. Omutima guyinza okutta siriimu nga mwali n'amala emyaka 10 oba 20, naye ekibumba nekikola ki? So mugende mwekebeze pressure, sukaali, mugende mwekebeze ku malwaliro, mumanye. Mukyuse endyawo, oneekebeza ojja mmanya wa woyimiridde nti wendya butto nina ekizibu bwe kiti, wenkola bwe nti nina ekizibu bwe kiti. Olunaku lwammwe onzikirize enkome wano mazima.